Ogamba otya mwana wa mama ono nuwa mutwe njagala owulirize bulungi wano bwe bukeera ku macyango ina neibawo wali nga muwulu si mufumbo bwe ng'oli mufumbo nogezaako okugamba abantu b'oku kyalo nti neiba wange oli ensonga lwaki si mufumbo tayima mufunze kyetuyinza mu luzungu kyetuyita important nti tayima tasobola kweyamba tasobola kubeera na mukazi neyeeyamba kyovola basi mufumbo ekyalo kyonna n'okikakasa era n'abakwetoloddawo bonna nga bakimanyi nti oyo neiba tayima ali important kitegeeza n'okuzaala tasobola kuzaala kyova olaba muwulu kakati ne bukeera ku makya neiba oyo gw'obadde ogamba nti tayima ne bamusanga ne mukyalawo oba ne batandika okugamba nti oyo naapepeya ne mukyalawo kati ate gwe omu yagamba nti oyo tayima neiba ate n'otandika okuba enduulu nti neiba wuyo apepeya ne mukyala wange bali mugwenzi ne mukyala wange ate atayima kitegeeza nno oba oswadde oba olidde ebigambo byo kakati nzija wano bw'okeera ku makya nga gwejje n'Omuseveni ne gavumenti ye NRM n'ogamba nti oyo Bobi Wine talina buganzi mu ggwanga lya Uganda obuganzi abulinaku wano mu Buganda wokka okufuluma Buganda wano talinaayo obuganzi mu Western talinaayo yadde completely obuganzi twogera mu Western tujja kwogera ku Rwenzori sub-region tujje twongere kwa Nkole sub-region tujje twogere ku Kigezi sub-region tujje twogere ku Bunyoro sub-region ontegeera bulungi ze sub-region zinya ezikola Western kati bwogera ku makya n'ogamba nti oyo Bobi Wine yo talinaayo obuganzi abulina mu Buganda wano ate atalina buganzi olwaleero lwaki omuteekako amaanyi amayitirivu bw'aba atuuse okugenda mu bitundu ebyo enguudo zonna ezimutwala ku laale zalina okuba n'ozibulookinga zonna n'osalawo okumuyisa mu nsiko eyo ate ne mu nsiko eyo gy'omuyisa n'omuteekako security forces buli kika kya security force kati nze nno nibadde ngamba nti omuntu oba okakasizza ddala nga tuzeeyo ku neiba oli atayima ne woba omusanze ne mukyala omuleke after all omanyi talina kyagenda mmukolako okiwuliza kati olwaleero Bobi Wine waba talina buganzi mu Western mumuleka atambule atuuke ku venue nga njereere nga nkalu kati mwabamu abaagala otambuza bu footage mulakakase ensi ti Bobi Wine talina bantu kyokka ate temumukkiriza kutuuka mu bantu abo kati n'ekyo nno kibafuula okubeera bayungwe baweewe ekyokubiri mubadde nga mugamba nti oyo abantu bamukuŋŋaanirako baba bazze kulaba muyimbi ne tugamba abantu abadduka obungi we batyo bajje bayaayaana okulaba omuyimbi ate eno gavumenti etukalakasa emyaka 4 webanga erina byekoledde abantu era abantu ebajje ne mu bwavu lwaki kyandibadde kigyetaagisa okusomba abantu okuleeta agamotoka n'ensomba abantu lwaki kyandibadde kigyetaagisa okusasula abayimbi ne babawa ssente ne ssente bajje kulaale basanyuse abantu lwaki kyandibadde kyetaagisa bafumbire abantu emmere n'okubagabira transport ate abo munnaffe abalina obuganzi eri bannayuganda kati nno oli abatunulira n'abasaasira kinamu kye mulwanyisa mwennyini temukimanyi kubanga mwekubako endoolo tuli wano nno ffe tubagamba nti this is an ideology whose time has come oyo Bobi Wine gye mwayita weevu mu 2024 kyova olaba era mubadde nga mwegumya kyova olaba ne mu kusooka temwakola fujjo ku His Excellency Kyagulanyi lwa nsonga mwalina kiri mu mutima nga mukimanyi nti ekyo kyali kiweevu manje n'Omuseveni bazezzaako mukakasa nti kyali kiweevu kya 2020 kyakoma kakati musajja wattu agenda okukiraba nti omusajja ate atuuse nino mu Western kitabye butabi agenze mulango kitabye butabi ne bagamba bano abaatugamba nti omusajja yali weevu yakoma 2022 baatulimba ate ku luno kirala tuyinza okuba tulengera tsunami geemaanyi g'olaba boolesezza abasajja bano kategedde mwana wa mama kakati ng'ennaku z'omwezi 15 nkusaba akaluluko nga nkusaba okampeere His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert kuba president ate si ye yekka buli woolaba manvuuli tiikinga butiikinzi okategedde mwana wa mama